Abakungu okuva mu kitongole eky'enguudo ekya UNRA nga bakulembeddwamu Allen Kagina amaaso g'abamyukidde mu kakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku bitongole bya gavumenti lwaki baalemererwa okuwandiisa abakozi kumpi 450 ku 1,500 bye baali beetaaga. Amyuka ssentebe w'akakiiko kano Among Anita agamba nti UNRA erina okunyonyola lwaki teyasobola kuwandiisa abakozi bano nga kyokka mu ggwanga abakyanoonya emirimu nga balina n'ebisaanyizo be basinga obungi. UNRA has budgeted to recruit 1,400 workers. And out of 1,400 workers, they've so far recruited 950 workers. And out of those 950, they are left with about 450 for them to meet their target that they anticipate to work with. Kagina ne banne baanukudde abaka bwe bategeezezza ng'abantu bwe bateejumbira mirimu gyalangwa nga n'abasinga abasaba tebalina bisaanyizo. Question as it has been put. Answer the question, then you'll give the backup. Okay. In some of them we never got applicants. In others we got applicants, but they were not meeting the minimum requirements. Year 13-14, which we have been responding to, the Auditor General raised queries on why the full structure was not filled. And as you heard the former ED responding, they had challenges with financing the full structure. And then the committee asked us subsequently, what have we done to ensure that those gaps are filled? And we gave the committee the steps we have taken to ensure that we have adequate staff. Mu bufu bwe bumu ababaka baagala abakungu naddala abali mu kitongole kino basesemu obukadde 172 bwe baabulankanya nga beeyambisa abayizi abali mu kutendekebwa nga kigambibwa nti baziisa ku akawunti zaabwe okusobola okuzibulankanya. Kino nakyo kijja kubanga ng'eggwanga kirituwadde obuzibu nti abaana abayizi companies eziyamba okola ki okubaawa omulimu okuyigira ku mulimu gye bakolako ate ne beekumpaanya okugenda okubba. Nze kindabikidde nti obukumpanya oba corruption ya Uganda erabika egenze mu level waggulu nnyo. N'eno regime empya yazeemu negunoonyereza nga bano abakozi aba UNRA abakola ekikolwa ekyo babakwata era ate omusango baguuzaayo guli mu kooti. Gye buvuddeko abaali abakozi ba UNRA baatutte Kagina mu kooti nga baagala abaliyiro olw'ekyo kye bagamba nti bagobwa mu bukyamu ku mirimu gyabwe. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.